Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa, obwamakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 noti 4 293 729 oba noti 755 155 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management. Ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busika, Gayaza Kayunga, n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Kale tukwanirizaako nnyo mukwano gwaffe yonna w'osinza okuba nga ati otulaba. Eno programu yaffe amazima tegeekweka. Yenze Sula Flexible olunaku olwaleero tugenda kwogera ensonga nnyingi nnyo. Nkyazizza omwogezi wa NUP mu Nakaseke District ye Police.Alabudde Benjamin. Sebo nsanyusa okulaba. Kale muganda wange. Ogamba otya? Alhamdulillah ndi bulungi. Mbalamusizza mwenna abatulaba gye musinza okubanga mutulaba. Nze Police.Alabudde Benjamin aka Big Bro Jamal owe Nakaseke. Eje banzaala ogutali musango eri bakadde bange mutabani wa mubuulizi. Emirimu gitambula gitya mu Nakaseke? Alhamdulillah gitambula. Njagala okutwala omukisa guno okusooka okwebaza abanna Nakaseke oba bannaluweero mwenna bannabulemeezi gye muli. Eyo no ye waffe nange mwebale nnyo mwebale eddala okwagala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ekyokubiri mwebale kwagala nsi yammwe. Ekyokusatu mubuzaayo ekintu ekyo mubuzaayo ekintu kimu nammwe kunyiiga. Amiina. Kale wakati awo mu kunyiiga we tugenda okutandikira. Mwenga aba NUP mubadde mu national wide over country tour nga mutalaaga districts ez'enjawulo wakati mu kuzuukisa Uganda okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe obuteerabira nti ensi nti keekene ya Uganda nabo balinako omugabo. Sawa yonna nti tugifuna. Byatambudde bitya? Alhamdulillah njagala okwebaza banna Uganda. Flexi njagala okubebaza yonna. Sigenda kwebaza banna Nakaseke bokka. Naye banna Uganda yonna so far president gye yatuuse. Okay. Nga musobola okubeera nga mumwaniriza wa mwamwaniriza musanyu eri ekitalo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Ogwo nno mwoyo gwa ggwanga. Obulamu bwe mwalaze oba okulumirirwa eggwanga kwe mwalaze kwalaze nti nno muyina kye mwetaaga ku Uganda eddako. Era twatambula ebifo bingi. Ebifo bye bingi nno gye twagenda abantu baali tebasuubira ntugenda kufunayo abantu bwe batyo. Yes, naddala ekifo kye twasookeramu eky'embalala. Naye nga w'omanyi nti Kyagulanyi ye mukulembeze yalondebwa. Okay. Abantu ekyenjawulo nti teyalayira entebe baagimubbako bubbi. Nti atukulembera si ye president yalondebwa. Abantu amazima tegeekweka awo gatandise okuvaayo nga programu yaffe bweri nti amazima tegeekweka. Nti abantu bw'osinzira n'obalaba laavu gye baalaze Kyagulanyi Bobi Wine mu buli kitundu kye twatuuseemu bw'ogenda Embalala n'ogenda e Kasese n'ogenda e Mbale n'ovaayo n'ojja e Luweere waffe n'ogenda Arua e Fort Portal e Hoima abantu laavu gye baatulaze nga tebangawo nti byavudde ne mubiri nti tuli mu campaign ne bijja mu bantu baakitadde mu bwongo nti president yazze kutujjukiza tetwerabira mulamwa gwe tuliko. Okay. Kitegeera. Era byatambudde byawedde bulungi kubanga fenze esooka yawedde. Ate poliisi yavuddeyo n'egamba nti ku kye mukoze oba kye mwakoze Luweero mwade mugezaako okuma omuliro mu bantu nga mukozesa hate speech oba enjogera okusiga obukyayi mu balonzi. Era poliisi yalangiridde olunaku olw'eggulo temugenda kuddamu kutambula ngendo ze mbaddengako nga mukunga banna Uganda. Gwe ng'omugezi w'e Nakaseke ekintu ekyo si kkonde liba abakubye.
Ekyo nyinza kukyogerako bwe nti oyagala kuŋŋamba President bwe yatandika enkuŋŋaana zino poliisi teyagitegeezaako. Enteekateeka zaffe ky'ogamba ebadde tezimanyi, adde ezimanyi, naye waliwo ebintu ebimu ndowooza ngenda kigeraageranya ku kya General Muhoozi. Omanyi Kyagulanyi ali blessed ekyo abantu kye batamanyi nti ffenna engalo zino nga bw'oziraba zibeera 5 naye kano kannasirwa kitekenkana kya wakati. Nti ne bwe kakola kati emyaka 10 nga ng'owangadde emyaka 10 tekajja kutuuka gya wakati, tekisoboka. Ono Kyagulanyi mulala nnyo. Kyagulanyi kye kya wakati? Kino kye kya wakati. Okay. Okitegeera? Kati nti mu kusukkuluma n'asukkuluma ku bannaffe abalala. Okimanyi General Muhoozi bw'omuteeka wali ne Robert Kyagulanyi nga boogera, General Muhoozi tasobola kwogera. Njagala tugaziye ekifaananyi kino nga tetuzimbire ku General Muhoozi kubanga General Muhoozi si yayimiriza. Si yayimiriza, naye poliisi nkutwala ku kino birthdays mmeka z'abadde akoze yonna ne bamugaana okuyimiriza. Kino ekyaffe twabadde tutta abantu, twabadde tukunga abantu kwekalakaasa, abantu bazze mu laavu nga ffenaffe omulamwa gwaffe gwakubajjukira. President yabadde ali mu kubajjukiza tyabayi temuva ku mulamwa. Mission ekyaliwo, entebe yaffe tugyagala. President yabadde aliko era enkuŋŋaana zaggwa Lwakusatu. Ayina okugenda kubanga ne Bulaaya wali abamwetaaga addemu abazuukuse. Yes. Era gye mmanyi ku weekend ndoza gye balaga. Yes. So kati kitegeeza ki ekyo nti bw'aba agenze n'akomawo tusuubira okubanga ajja kutuwa feeza eddako wa we tulaga. Okusoza ku mwogezi wa poliisi Afande Fred Enanga yategeezezza nti okusinziira ku Honorable Kyagulanyi n'abawagizi ba NUP okwogerako mwabaddemu mu bannaluweero kubanga eruweero gye mwadiridde okusembera. Yes. Mulyoke musembe Arua nti mwayogedde nga musosola mu mawanga oba okusiga obukyayi ekintu ekiyinza okuleeta okutabangula eggwanga lino eriteefu essaawa zino. Naye munnange ekyo si bwe kiri. Kyagulanyi kisooka ekyo kiri 100% kifu. Kyagulanyi tasosola mu mawanga, Kyagulanyi tasiga bantu mu bukyayi. Kyagulanyi asigamu laavu, mukwano. Singa kibadde kyakusiga bantu bukyayi, nkulayirira Kyagulanyi teyandibadde abantu tebabeera gy'ali. Era njagala nkukakase ku bye twogera okumanya nti mazima, era gwe tegajja kwekweka. Gwe mulinda akomewo era n'abantu bajja mugoberera wanaagenda, n'abantu wanaateeka laale bajja kujja abaddemu ayogere nabo. Otegedde nti ekyobusosoze ate nno mukadde wange nange oyo nno mukwano gwange. Naye ekyobusosoze kyeyagambye Itungo Babi afumbira president. Gwokimanyi nti wa mu West? Nkyala Munyankole. Ati gwayina si yenna muddu oba si yenna kiyingi teddira ndiga. Otegedde? Munyankole. Era bwekyo kyennyini njagala otunuulira ofiisi za Nuupu. Tulina Lewis Lubongeya. Assistant General Secretary? General Secretary. Muki? Musajja Munyankole. Tulina omukyala Vice Chairman w'Engulu. Si Muganda, si Munyankole, wabula wa mu North. Okitegeera? Tuli kintabuli. Kitegeeza ki? Mwina abanubiyaniri abanubbi. Tulina banubiyaniri. Okay. Kati ng'ogyeko ebyo bya Nuupu bw'ayogera ku kintu ky'obusosoze, njagala nkubuulire muganda wange. Omanyi ebyobufuzi bino olina okuba omwekenneenye ennyo n'omutunuulizi w'ensonga munda. Amazima gali nti nabo bakimanyi ne poliisi ekimanyi nti Kyagulanyi tasosola mu bantu wabula Kyagulanyi asiga bwagazi mu bantu. Lwaki nkyogera bwentyo? Ate bo
bw'otunuulira bw'oti njagala nkubuulireko ku bintu nga ngiragenda mu sector ya electoral commission ngiragenda mu department eyo ojja kola research kankuwe ka test ojja kola research olunaku lwe tunadda ku mazima tegeekweka nja kukuwalisa ojja kumbuulirako kokofunye nze nkuwe kati gye mmanyi entuufu yennyini kakati njira njagala osooka okolemu research omanye nti amazima tegeekweka bw'okimanyi buli akulira electoral commission ku 100 bali 85% banyankole. What is that? Njogera facts eno program bagita bati omukulu byabakama amazima tegeekweka omwogezi wa electoral commission omuyita omukulu Paul Kenya mukulu mwogezi atira musajja muganda nga bw'okigambye nti omwogezi ati yeri percentage gyendeseeyo eya 15% ze kugambye 85% bo banoonya bachairman electoral commission bonna bakulira ebyokulonda mu buli district ne division ezimu banyankole. What is that? Kitegeeza nti ekyo bwe tuba tuzze mu kusosola awo ate baatusosola aba tribe endala abaganda abakyoli abanyolo abateeso abalubbi okitegeera si baganda bokka wabula nti tribes endala ziruwa era bwe weegendereza nnyo osanga 85% byabakama tumusiime kale okutambula kuno kwe mwabaddemu bino gye mwagenze mwasokera Mbalala Fort Portal Kasese ne Musala ne Mujja okitegeera bino Mbali Aluwa Luweero Bannayuganda bafunamu ki era bafunyeemu ki kuba kati kwakomekerezeddwa Bannayuganda gye mwavudde yonna mwaleseeyo ki nsigo ki gye mwasizeeyo ya bwagazi tewali kirala kye twabadde tutambuza tutambuza love nekiri kye nasoose okugamba nti okubajjukiza tuleme kuva ku mulamwa nga Bannayuganda omanyi bantu mwe mwerabira nnyo nze ndowooza President Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba ekituufu kiri nti temugiza era twali tetunaba kutandika nkuŋŋaana zino n'abaako ne speech gy'akola temwerabira kye tuliko tukyali ku mulamwa twagala bukulembeze bwaffe bw'olabyewo kirala kyonna kyayogera yabadde ayogera ebyo byonna byakwekwasa yabadde asiga obukyayi mu bantu yabadde aleeta obusosoze yabadde yaze Luweero naye nga tugenda kumaliriza era babirabidde Luweero tewali Robert Kyagulanyi we yasize busosoze na bukyayi tewali so kati police esinzira ku ki ogamba nti bye yakoze Luweero wanabikola wano e Kampala eggwanga lijja kutabanguka kitegeeza nti kati ate gwoga nti teyasize bukyayi anti bagezaako okumutangira okuddamu okugenda mu bantu kubanga amazima bagamanyi amazima bagamanyi bo muli police bagamanyi okitegeera nti mu kutangira Robert Kyagulanyi kigenda bba kiwedde bo nga bayisaawo ebyabwe kuba kati kankubuuze gino muwozi ye ng'atambula katugende ku Kyabazinga juzi Kyabazinga yabadde afunye omuntu era omukolo balamu yabadde coronation yabadde Matikira omwenda balamu yagenze yakikiridde MK movement era ne bamusoma ku mizindaalo buli omu ng'awulira balamu Balugaale yakikiridde MK movement kati MK movement MK movement what is MK movement nakubuuza gwe kati sijitegeera kati bakikiikirira kibiina kya byabufuzi kiki sa movement etambuza ki etambuza nayo nga mwe mutambuza nti mutambuza mukwano nayo etambuza Bannayuganda kubagamba nti anytime from now bagiganye okwogera yo bagiganye kuba naye etambula anti yo tesiga bukyayi mu bantu ate kati obwaffe obupimirawo anti twasize obukyayi mu bantu ate kati obupimirawo anti twasize obukyayi mu bantu
nayo teyina irete ekole MK movement etambula negenda actually yoze ndabanga eri mu campaign ekisinde kyo kiraba yenna go banaleeta naye ekisinde kyo kiraba nga nti balinga abasagula abantu basaba abantu obululu ne wankubale constitution tekikkiriza kubaga tunatuuka kugenda mu biseera bya campaign tukyali mu bukulembeze betwalonda abaliko so ekyo kitegeeza nti bakugira kino kiri kiyitewo wakati sawa zino kubanga MK movement efuna n'omubaka agikiikirira okugenda okutwala bawadeyo n'ensimbi nga MK movement balamu n'akola ki n'akiikirira. What is that? Kitegeeza kikuba na Uganda bannayuganda kitegeeza nti kati sawa zino nyina obuntu bwentera okwogera eyo mba ndi kuzi interview ne mbagamba tetulina wadde n'ekitu n'ekimu ekiyinza okukukugira okutandika okulondoola ensonga yo n'eggwanga lyo nga bwe litambula. Enkyukakyuka etandikira ku ggwe busooka otuule weebuuze naye amazima matuufu kino kiki kyengoberera bw'omala okiteeka wali ogambe Kyagulanyi ono nno alina ekiddako gwe Kyagulanyi alina ekiddako ssebo Robert Kyagulanyi alina ekiddako era nga bwe nkugambye nti kana akagalo tekasobola kutuuka eno nebukya butya ne buziba ne tutambula emyaka gye tutambudde kino kijja sigala already ekintu kiri blessed kibeera blessed. Kyagulanyi Katonda yamutufuwako n'amutuwa ng'ekirabo leka tulina oyo gwe tulina okuwembeza tumanyi Kyagulanyi si struggle tebangako struggle President Museveni ye tumukutte atukulembera. President Museveni yabadde Kololo ng'ajaguza amazaalibwa g'emyaka 79 egy'obukulu Kyagulanyi ng'ali Luweero. Abatunuulizi b'ensonga baga nti mwayagadde kuzoganya birthday ya mukulu y'ensonga kiti bye mwayogedde byonna e Luweero byabadde bikuma omuliro mu bantu bijjukiza ennyiike bannayuganda gye bayitamu mu mwaka gwa 1986 nga baleeta gavumenti eno mu buyinza era gwe gwabadde omulamwa gwammwe okwogera ebyo byonna bye mwayogedde e Luweero kubanyiiza kubazuukusa kubatabula mitima lwaki mukikola kati after 3 years nga muli redundant musirise muli relaxing golaba tubadde tusirise ati mbadde temutambula ggwanga lwaki mutambula kati why now tubadde tutambula naye lwakuba nti nno tezibadde z'amaanyi nnyo zino zino yide zabadde nga ziri president yavaayo ne banne abatutwala ne bakola program ne bagituwa fa abongerezaako netwongera ne tukola ki twongera ne tutwala fe nga tulina kukulembera bukulembezi nti bo batwala bakutta omumuli tulina kuvaako obuvimabega lwaki tebaakirabye ku Mbale lwaki tebaakiraba nga tutandika embalala ne batustopinga nga twakatandika embalala era batustopingidde Luweero. Okimanyi President Museveni yatandikira waffe ogambye Luweero Luwe kikyusa sejuwe nakaseke awo kinyana wanye ente zaffe zinagamba lwine ganze ndi mwana wa mulwanyi yesebo kati mukadde wange talina kalungi kafunye mwenale talina ne bajjajjange ate nga bajjajja be bamukwekanga jjajja alisi yakwekanga Museveni waliwo omulala bamuyita Taata Mayombwe naye yafa bamukuba amasasi naye yakwekanga Museveni nakaseke babamanyi naye tewali kalungi actually nti sigamba nti kati sawa zino emabega Kyagulanyi yatuzibula nnyo twayite yayita nabakujja nga tuli mu kulowooza kuffe kale singa omusajja ono anzijukirako taata oba jjajja yamukweka balwaniranga eno bakola bali ente z'abamuzeeyi muzeeyi yalina ente muzeeyi yali musuubuzi wa mwanyi ng'alina n'ente oyo muzeeyi Kirondo oyo gw'owulire nakaseke naye tewali wadde akalungi kati wali byavaawo nti sawa zino sikyayagala byange bwomu otegedde sagala byange bwomu kati ndi mukulwanirira ne ab'Nakaseke nibo bafune ku bulungi ebirina okubeerayo wekimanyi tumaze emyaka 40 Nakaseke teri luguudo nolwo tugenda myaka 40 Poliisi egamba okuyimiriza enteekateeka zino nayo yeekengedde kubanga Kyagulanyi yamuwa obukuumi naye wakati mu kutambula yekengera kati walabiddwawo njagala twogera amazima kubanga tuli njagala twogera amazima tuli
mu mbeera ya kazigizigi nti waliwo obutujju obugenda mu maaso mu ggwanga. Ensonga nti bbomu zino bannayuganda bagenda bayambako poliisi okulaba nga zitegululwa. Kati waliwo mu kampeyini omwo waliwo omuntu eyalabise ng'ali muleeya ng'alina pisto. Ekirowoozebwa nti yabadde ayagala kutuusa bulabe ku Honorable Kyagulanyi. Poliisi nega enteekateeka zino Kyagulanyi avudde ku mulamwa. Okitegera okwewala bino byonna n'okumukuba amasasi awaayirize poliisi katuzikwatemu paka antiiru ng'atuukirizza bye tunaamugamba. Naffe tetwamutegeera kubanga naffe ekibuuzo kibale kigenda weri poliisi mpaka olwaleero nga tetunnamutegeera. Naye olw'okuba kati ffe eno waliwo ebimu bye tutakkirizibwa kwogerako nga tulinda Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi abitangaazeemu kubanga kyasigala mu bwongo bwaffe oyo yali kubanga poliisi eriwo okukuuma bannayuganda na bintu byabwe. Ate enkuŋŋaana ezo mu constitution tukkirizibwa otegedde era tewaliwo tumenyera tteeka as long as tusabye olukusa eri poliisi netugamba mugende mu maaso kubanga singa teyatuwa lukusa tetwandikoze Mbalala, tetwandikoze Mbale, tetwandikoze Fort Portal, tetwandikoze Luweero. Tegedde era yatuwa olukusa nesayiningako mu kusayiningako negamba nti go ahead nga buli wamu tulinawo olukusa nga twakkirizibwa okukola enkuŋŋaana mu mateeka. Kale nga tuwumbawumba ensonga eno abakulembeze ba NUP bali mu Canada. Bagenze kwongera kuzuukusa bannayuganda abali eyo ku nteekateeka eno ey'okukunga Uganda. Ensi yonna si Canada bagenda kutambula. Ki ekiddako? Bannayuganda bino mubisuubire. Ekisooka President Museveni entebe ya Banzibe. Tuyinza kwogera kigambo bwe kitu. Entebe tebbibwa. Program bagiyita bati? Mazima tegeekweka. Obululu waliwo? Naliwo era nalonda. Walonda? Njagala otambule ku street okuva e Makindi ogende entebe ku kisaawe tubale abantu 100 b'obuuza ani yawangula akalulu ke Uganda. Njagala obuulizeemu n'abakadde tobuuza abavubuka bokka. Njagala otwala obuuza abakadde 100 ago obuuze n'abavubuka 100 ago ng'ogenda obabuuze ansa gye banaakuwa bataakuwa nti President Museveni yabba entebe ya Kyagulanyi. Amazima tegeekweka. Kale webale nnyo bala ddala bwe tutambudde naye mu programu yaffe n'amazima tegeekweka tuba tugera ku nsonga eziruma eggwanga kw'ossa n'okutereeza ebimu oba oliawo nti wetunaabagambako ebintu ebisinga mujja kubitereeza. Mbadde n'omwogezi w'e Nakaseke Kalyesuubula mbadde kutumye Kyagulanyi. Kale Kalyesuubula Benjamin bw'atyo watangazizza ensonga. Kale tuddemu olundi awangaale Ssaabasajja Kabaka abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75938386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwa Katwe okumpi ne Dayali. Bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai, Menyeki Ndekeki. Okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779 28 15 78. Ffe banno aba sonezi kapeti walodi ffe tuliko.